nga 18 omwezi ogw'Okutulena mwezi omutukuvu Papa Paulo ow'omukaga yalangirira abajulizi ba Uganda ku abakatuliki 22 ng'abatuukirivu Giweze emyaka 6 bukyanga balangirirwa bwe tebateekeddwawo mmisa eyindidde mu luteeko y'omutukuvu Bukedde Vatican. Museveni Pulezidenti Yoweri Museveni ajikidde omumyuka sipiika Thomas Tayebwa alabadde kubadde Justin Kasule Lumumba minisita wa kuno guli ofisa sa minisita Henry Musasi minisita omuze ebyensimbi n'abalala bangi. Emmisa eno yeetabye minisita abasumba w'essaza ekkulu lya Kampala poliisi mu ngeri ng'eyimbiddwa Kardinali Peter Turkson okuva e Ghana. Atenderezza abajulizi olw'okuwaayo ku bayolesa. What they suffered as a result of their refusal to renounce their faith in Christ is similar to the experience of the torture and death of the 7 sons of Matthias, which we just listened to in the first reading. Bw'atasaba abakristo bulijjo okunywerera mu kukkiriza nga balabira ku bajulizi bano lwabadde okolobya ennyimba ezitendereza omutonzi abakuba ebivuga ebyekinnansi. Ssaabasumba Ssemwogere ali ku Obubaka bw'atuusizza. Before you thank the Right Honourable on behalf of the President, I'd like to sincerely once again thank Cardinal Turkson for the... Of course, he cannot refuse to represent the Pope, but he would have refused to come for dinner. Mbaka Pulezidenti Thomas Tayebwa asiimye olw'engeri eddiini gy'etadde Uganda ku maapu y'ensi yonna. The 1964 canonization of the martyrs happened when I was very much following. I was 20 years old that time. As somebody from the indigenous groups of this area, I always testify that the Christian religion added value to our efforts to understand God and the fear of God. Pulezidenti yeebazizza abaminisita olw'enkulaakulana gye baleeta mu Uganda omuli okuzimba amasomero, amasinzizo n'amalwaliro. Indeed, for most of the colonial time, the schools were being built by the fifths. It was in the 1950s that the colonial government built the first government secondary schools. These are schools like Intare, Sir Samuel Baker, Tesokore Jarayot, etc. Yeebazizza n'emisa eyimbiddwa Vatican olw'okujjukira abajulizi bwe bayimbidde emmisa nga n'ebisigala by'abajulizi okuli kalolirwa ne Matiya Mulumba byakomezebwa kuno by'okujjuka emyaka 6 era nga biri ku Uganda University Mutabeera Lubaga abali gye bagenda okubirabako.